UPDF amendment bill jebasoma ne bagitwala mu kakiiko akataputa amateeka wattu ennaku kweddukira speed ya yiriri. Era tutegezeddwako omukulu Jowero Ssenyonyi nti ensimbi zayisinganye dda mu mikono ng'era n'abagenda okutunula amateeka gano basindikiddwa mu hoteri ez'enjawulo okugenda okuyita mu bintu bino nga nabo bali ku Speak Resort e Munyonyo. Amannya ngafunyeeko abadde ku Speak Resort e Munyonyo bagendayo ng'ennaku z'omwezi. Mwe mukimanyi nti abadde ku Speak Resort e Munyonyo. Wait a minute, nyinza okuba gali kuli. Abadde ku Speak Resort e Munyonyo mutegere nti nabafunye mwenna. Mwayingirayo nga 17 mu checking out tomorrow encha. Mwayingirayo 17 mu checking out tomorrow encha. Lwe mugenda ku checking out nga muli mu bintu by'okuteesa ku tteeka lino muliyise obulungi nnyo. Omukulu Jowero Ssenyonyi yabagambye bw'ati. Yagambye unusual, the order paper for Tuesday parliamentary sitting is out. Much earlier, the UPDF amendment bill, among the others, is scheduled to be passed on Tuesday morning. Consultation from different stakeholders were not given time, and today the committee members are traveling to certain hotels to write their reports all in recorded time. Akugambye ekitali kya bulijjo ku lukangagga wa parliament etteeka erigenda okuzzawo ekkooti y'abamusibira mu bbwa erya UPDF amendment bill geegamu ku mateeka agategekeddwa ku lukangagga olugenda okuyisibwa ku makya g'olwokubiri olunaku lwokubiri ewiiki eno etandika olunaku lw'enkya. Era mbu abasindikiddwa okugenda okukola okunoonyereza okwenjawulo n'okuwandiika lipooti ez'enjawulo ba stakeholder bano basindika abakomite ez'enjawulo basindikiddwa dda bagenze mu hoteri ez'enjawulo mu Kampala okukola okuwandika ebirowoozo byabwe. Abali ku Speak Resort e Munyonyo mulinga mu 1,000 mu 2 n'amannya nga nyinza okuba nga sigatadde wano n'amannya nga yina nja kuba exposinga. Kigatto wange muno mwensiimuulira bw'oba osobola okuddamu okunsindikira ebintu ebinsindikire after nga nvudde ku live nze nja expose nga kigatto wange nsaboddemu nsindikira amannya ago gonna nja kuddamu nga ba-exposingire. Okitegedde bulungi nnyo. Abali ku Speak Resort e Munyonyo nabategedde mwenna muli 100+ mwenna nabategedde. Tugenze mu maaso. Some members of the public have said that as the opposition we should stay out from the Tuesday sitting so as not to sensitize the event, while others think it is important for us to be present, to at least have our stand on record and to point out all the ills that have transpired throughout the entire process. We do hear all thoughts, and as opposition in the parliament, we are going to meet to determine the way forward. What for sure is that as a citizenry, we must salvage our country back. Mukulu Jowero Ssenyonyi yagambye nti bo nga abali ku ludda oluvuganya abantu babagamba nti basigale bweru w'olutuula luno era babulidde ebirowoozo bingi nnyo ebibaga basigale bweru w'oludda luno naye nabo basobola okugamba nti bagenda genda bategere buli kimu ekinaabaayo era bafunye ebirowoozo bingi okuva mu bantu ab'enjawulo nabo bagamba basigale bweru naye nga bo bagenda tuula bamanye ki ekyokukola ku lunaku olwo so tukibalekere naye nga ffe sayidi yaffe yabadde egamba tebageza kulinnyayo kigere olw'ensonga tebalina kye bagenda kuzza obwayise ye statement eyabadde ey'omukulu Jowero Ssenyonyi bw'atyo bwe bagambye. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani ekibaddusa n'ekikozesa omutamiivu tweet mwadde mwakitegedde ekikosa omutamiivu tweet. Wulira bulungi nnyo. Nabagamba buli lwolaba Yosoferi Nyandwe ng'akambuwadde akola diversion after diversion wabeerawo kye baba bamuweerezza. Bwe mwalabye Didigi ng'awandiika ku Twitter post after post kulumba after kulumba yabadde ayina ekyade kibatuuseeko nga bakibawadde. First and foremost kabategeeza okusinziira ku sources ez'enjawulo
diddigi ng'omuntu. Wulira diddigi ng'omuntu. Yatereddwako ebikaligo oba kye tuyita sanctions. Era nga kigambibwa nti eggwanga lya America oluvannyuma lw'okukwatibwa bana b'enkyukakyuka n'okutulugunya n'ebintu ono diddigi byabadde awandiika ku mutimbagano biviiriddeko eggwanga lya America okukola ki? Okuteeka sanctions, twandise sanctions ku diddigi nga n'obudde nena bwe gisimufungize. Muno bataddeko ensimbi ze enkalu, bazitaddeko envumbo, bataddeko ebizimbe ba assets zalina n'ebirala. Kyekyavudde kimukozesa tweet ezo aziteekeyo, ne tujja confirming later more details about this sanctions nazize. Nabagamba sanctions zigira mitendere ebiri. Waliwo sanction eziri served nga zigenda kusavingibwa omuntu oyo naddala abantu abalina immunity ng'omukulembeze nga Yeseri nti bahabulwa ne family ye nga tezijja kujja mu public nti muzirabe ku monitor muzirabe luddawa bazisindika ne zijja ku meza ya diddigi oba eya Yeseri bazimuwa mu buntu. Kati waliwo ezijja ne zijja nga ziri mu public ezabana abantu batalina immunity wa public service ezo tuzirabyeko buno. Kati zine za diddigi ne kitaawe zote zitira kujja mu public. Wawula wamuzitegeera nti z'abalumya nga mutandise okulaba ng'obusungu bungi bye bawandiika bye bakola diversion bw'omanyira nti sanction zaakoze eki? Zaalumye. Kati wano kansoke mbasomera obubaka buno mu butegeere bulungi nnyo kubanga nze byange mbyogera kati ng'omusezi agula essiyani saagala ngenda kulirako bantu bange. Wulira. Good evening, Mr. Fred Lumbiye. Hope you are doing fine. Someone inside told me that during the High Command sitting, Kanseke komeko, akawungeza akalungi mukuru Fred Lumbiye, kansuleti oli bulungi. Omuntu w'omunda omu ku abo ababadde mu lukiiko olwa High Command w'olukiiko olusala olwa waggulu yalubaddemu. Bino byantegeezezza. Mr. President, kansuleti kuno kuwoli. Kankadde waggulu eri. Good evening, Mr. Fred Lumbiye. Hope you are doing fine. Someone told me during the High Command sitting, they proposed to arrest all NUP officials before